abadigiza abasoba mu mukaaga babuuse n'akabalangulo ebbala mwe babadde beesiira amagengere bwegudde ne babuutikira mu kiri ekigezeza olunaku olwaleero. Ab'ebyokwerinda batuusa mu kifo kino era ne bayimiriza byonna ebibadde bigenda mu maaso okutuusa nga bamaze okuddamu okubawa olukusa nga batuukiriza ebisaanyizo. Ebbaala egwiridde abanywi eyitibwa New Life Bar and Lodging esangibwa mu tawuni y'e Kabule mu divizoni y'Ettamu mu munisipaali y'e Mityana. Wano abadigize babadde bakuŋŋaanidde mu matumbi budde nga beesanyusaamu wakati mu kwesiwa amagengere. Mazima ffe enkulaakulana tugyagala mu kitundu naye ate n'obulamu bw'abantu bwagala naye embeera bw'ebeera bw'eti ddala kyewuunyisa. Twetaaga tumanye enginiya eyabadde azimba yabadde akakasa nti asobola okuzimba nga bw'amenya. Kitegeerekese ng'ebbaala eno ebadde eddaabirizibwa nga n'ebimu ku bisenge byamenyebwa ne biddamu okuzimbibwa ate ebirala byawagikiddwako empagi ezikwatiridde obusolya. Abamu ku bakulira ekifo kino bagamba nti kirabika laddu yegudde olwo neekuba ekizimbe okukakkana nga kikubye abadigize yadde nga kino abakulembeze bakiwakanyiza. Abantu babadde bameka abakoseddwa? Babadde musanvu naye olumusti okumusanvu mukagolodde bavuddeyo. Ate yamenyesa ekigere gwe mpulira nti eriwo okulika yamenyesa ekigere. Omumyuka w'omubaka wa pulezidenti Mityana Prosy Mwanjuzi atuuseeko mu kifo kino awamu n'abakulembeze ba divizoni y'Ettamu okulaba ebiguddewo. Banenyeza bakulira ebbaala eno kubeera nga babadde bagimenya ate bagizimba kyokka ng'eno abantu bali munda. Mukolerayo ki nga mwateekako kikalina? Just bazimba gundi nga temuli bya kalina ebadde si kalina just ebadde gundi eriho kibadde nga kikola kubaddeko amadaala nga balinnya ne batuulawo. Kandi nange ndaba kubaddeko amadaala. Omusasi waffe watuukiddewo nga waliwo n'ebisenge ebiraga nti bulooka mbisi ddala ekikakasa nti babadde bazimba buli kiseera. Abagenda okuba abanywa bebadda wano neno tuba tugaddeyo. Mutereeze ebyo byonna byonna. RDC Mwanjuzi alagidde bonna babaddewo nti baveewo okutuusa nga ekifo kiziddwa obujja. Muddayo kukola paka nga baprovinze pulaani ya wano. Muno saagalamu muntu. Saawa zino njagala ffenna tufulume tukiggale. Abafunye ebisago basoose ne baddusibwa mu ddwaliro e Mityana kyokka oluvannyuma abamu baggyiddwayo ne batwalibwa mu matwaliro ag'enjawulo era nga teboogera gye bali. Mu ddwaliro e Mityana tusanzeeyo omu ku balwadde ng'alumizibwa kyokka nga abajjanjabi bateeka kumwongerayo mulago gy'abadde asindikiddwa. Yatugambye bamututtemu lwatu. Luka Kajiri yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.